Mu kaseera ng'omukulu Muhoozi Kainerugaba agenze mu maaso n'okusuubiza okuwamba n'okukwata Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine n'okumwataakinga n'okulumba amaka ge, twongera obajjukiza n'obategeeza nti ate ensonga teyayogerako njogere wabula yali agenda kuzituukiriza era ng'ono agenze mu maaso n'okukola ebintu ebitiisatiisa maka ga Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine. Twongera omutegeeza nti byonna abikoze abimazeyo, then what's next? Kikyazzaako kubanga tetulaba kikiddako wabula ye ali mu bibye. Ninga baganda bange, mikwano gyange, twetunulemu tube bakalabakalaba, tuyimuse amaloboozi gaffe, tutaase Uganda eno tulabe nga bwe kimu kitambula ddala bulungi nga bwe kirina otambula. Tulina okukkiriza nti Mukama Katonda ng'ali wamu naffe, Mukama Katonda ng'atukwatiddeko, Mukama Katonda ng'atukulembedde, tewali kigenda ttambula. Mwe Muhoozi, bino by'okola one time ojja bisasulira. Oba ddi ffe just tuterese likodi tusuubira nti Mukama tajja tuleka. Mukama ajja kubeera naffe era tulina okugumiikiriza nga tugamba nti olunaku lujja kukya lumu nga Mukama ali wamu ne bannayuganda. Bino by'okola naawe obisasulire nga ggwe omuntu. Just kadde bukadde budde kuba akaddeko katambula, so kadde budde kulaba nga tutereeza ebisubi. Nyabo tukuwulira genda mu maaso tuyogera ku bawamba baawo. Simu bwange bwe nasanga okuba le bawamba bba wange eddamu lya John Esalaama mukyala wenze njogera naye empise mu bulumi obutajja kugamba nti kino nakiri, naye twebuuza abantu baffe bawambanga baaki? Naye ng'owamba omuntu. Mama mukyala Damulira wali tunyonyodde kyekyaliyo bawe bamusangawo bamutwalawo bamutwala ddi n'ebirala. Mukyala Damulya John bamujja wa Kisekka ku dduuka lye ne bamutwala 2022. Emyaka 5 gigenda kuwera nga 21 Novemba. Omusajja okuva le bamutwala 2020. So si 2020. Kati okuva le batwala Damulira ogwo omwaka gwe bamutwala mpaka olwaleero tetuddangamu kulaba Damulira. Tutuuse mu makooti ag'enjawulo, mu makomera batugamba talabikako. Kyokka ate nga Museveni oyo gw'olaba yasoma Damulira n'agamba nti amuyina, ate bwe yamala yamwegaana, ate ne bamala ne bavunika fayiro zaffe butambuza tebatubulya mazima g'ekiki ekituufu bakimanyi. Naye Museveni abantu baffe abatwala wa? Lwaki atubonyaabonya okutuuka ku kino? Musajja n'akuleka ddala otwala omuntu ng'omumanyi ti naye gw'otutta olawuza olumizza bameka? Olumizza famire omuntu omu oyo gw'olaba yeebadde empagi ya famire yonna, abaana be, maama we n'abalala n'embeera gye tuyitamu. Nze mukyala Damulya nina embeera gye mpitamu lwakuba nze nawulya nga sikyalina na bigambo bye njagala nakwogera kuba byanzigwako. Naye Museveni twakola ki? Abalala n'ogamba abantu 18 wabeegaana, musajja gwe watutambuza paka. Tobayina ate obayina ate sibayina ate biki? Kati tukole kitutuukirewo okutuuka ku kino. Makomera tebaliiyo ate gwe wabatwala, abasirikale bwe batwala abantu lwaki temutukyase ne mutuwa abantu baffe? Naffe tuba mu nnaku eno naye batuuka kubanga abaana bo bakusaba taata wammwe. Taata kati nafuuka maama ne taata, lwaki mbeeramu eyo embeera? Gwe bumanyi kyempitamu naye olw'okuba ofuluma mu nju ne bagamba nti ogenze naye nga nekyogenda okunoonya tokimanyi, naye nga abaana bo abamu batudde waka tebasoma ate n'okunanga kyekyo kulwala bikoze bitya. Lwaki Museveni otubonyaabonya? Lwaki totuwa abantu
Museveni abantu baffe abatwala wa lwaki atubonyaabonya okutuuka ku kino musajja n'akuleka ddala otwala omuntu ng'omumanyi tinaye gwotutta olawuza olumizza bameka olumizza famire omuntu omu oyo gwolaba yebadde empagi ya famire yonna abaana be maama we n'abalala n'embeera gye tuyitamu nze mukyala Damulira nina embeera gye mpitamu lwakuba nze nawulira nga sikyalina na bigambo bye njagala nakwogera kuba byanzigwako naye Museveni twakola ki abalala n'ogamba abantu 18 wabeegaana musajja gwe watutambuza paka tobayina ate obayina ate sibayina tibiki kati tukole tutuukirewo okutuuka ku kino Makomera tebaliyo ate gwe wabatwala abasirikale bwe batwala abantu lwaki temutukyase ne mutuwa abantu baffe naffe tuba mu nnaku eno naye batuuka kubanga abaana bo bakusaba taata wammwe taata kati nafuuka maama ne taata lwaki mbeeramu eyo embeera gwe bumanyi kyempitamu naye olwokuba ofuluma mu nju ne bagamba nti ogenze naye nga nekyogenda okunoonya tokimanyi naye nga abaana bo abamu batudde waka tebasoma ate n'okunanga kyekyo kulwala bikoze bitya lwaki Museveni otubonyaabonya lwaki totuwa abantu baffe musajja gwe tukwegayiridde tukaabye biweddeyo nagasangula naye ngajjako sikyalina gansangula okuleka gwe ng'okutte ku makya n'ogamba mukazi gwe nkwadde abantu maama w'omusajja oyo Damulira yalekeraawo okwogera ayogera ekintu kimu omwana wange omwana lwaki omukuntusa kweyo embeera naawe gwe musajja gwe tozaalanga tolina bantu olina bazzukulu kiki otubonyaabonya okutuuka ku mbeera bweti musajja gwe Museveni tuyambe tuwa abantu baffe naye ng'okimanyi wafukamira ku makya nga maama wakuzaala nakuteeka ebweru kiki kyetwakola ekyo tusaasira abaana bo ne bakoma ne bakulisaayo kyokka nga bakulisaayo nakava tekalimu yadde emitwalo ekintu kyesiringi omutwalo ebintu obotaddemu omugaati naye gwe musajja gwe tusaasire tukwegayiridde buno obulumi kubanga tulinga abazaala essaawa zino abali mu Makomera bate n'abawambibwa bajjeeyo ate era nkwegayiridde abatalina musango batubajje mu Makomera baleete mu kkooti bawozebwe naye nga mukazi wa ddala ddala yasindika abaana bakuze ne taata naye gwe oyina eddala ddala ekisa musajja gwe kitotusaasira tuyita mu bulumi lwakuba totumanyi bwe tuli bubi kubanga sigwe Katonda Katonda yateekawo abantu babiri n'agamba nti kibaawukanya kuba kufa naye ate gwe watwawukanya sigwe Katonda tetwajja kuteeba nti gwogere twawukanya kuba tutwagattibwa nga tumanyi nti munnange agenze naye mala lugambula nina balaga ki n'amala lusigalina nange bwe nalindaga nti gati bonna mutambuddewo nange nti okunteekawo obumu tulwala tumunyabonyezebwa oye bannange Museveni nkwegayiridde taata tuwa abantu baffe tusaba abali mu Makomera munnange bate kale bo babalabako naye nabo bate bajje bawozebwe naye
tulwala tweyanziza maama. tumunyabonyezebwa era bannange Museveni nkwegayidde taata tuwa abantu baffe Yeah. tusaba abali mu makomera munnange bate kale bo babalabako naye nabo bate bajje bawuzibwe niyefe ababuzibwawo emyaka 5 ddala omuntu wa munno Maama tunyolwa wamu naawe n'abaana bo olw'okubuzibwawo okwa bbaawo mwami Damulira John, era ndowooza abantu bonna bawulidde era tusuubira ne buno obubaka bujja kutuuka ku abo bekikwatako. Again, for the benefit of those abantu bonna bawulidde era tusuubira ne buno obubaka bujja kutuuka ku abo bekikwatako. Again, for the benefit of those who might not comprehend Luganda, this is John Damulira's wife, as you can probably tell. She is disconsolate and she has talked about the situation in which she's going through, including the fact that she is completely, going through indescribable heartache. She has to play the role of mother and father because her husband has been missing for close to 5 years now, having been picked up from his shop in Kampala and has never been seen.